Makko Essuula 2. Nga wayiseewo ennaku, Yesu n'akomawo mu kibuga Kafalunaawumu. Abantu bwe baawulira ng'azze mu maka agamu, ne bakuŋŋaana bangi, nga ne mu luggya tebakyajyamu. Yesu bwe yali ng'abategeeza ekigambo kya Katonda, ne wajjawo abaamuleetera omulwadde akonvubye, nga yeetikkiddwa abantu 4. Bwe baalemwa okumutuusa awali Yesu, olw'obungi bw'abantu, ne baseruukula ekitundu ky'akaswa k'ennyumba Yesu mwe yali, ne bayisa omulwadde mu mwagaanya ogwo, ng'agalamidde ku katanda kwe baamuleetera. Yesu bwe yalaba nga balina okukkiriza, n'agamba akonvubye nti, "Mwana wange, ebibi byo bikusonyiyiddwa." Olwo abannyonnyozi b'amateeka abaali batudde awo ne balowooza mu mitima gyabwe nti, "Ono ayinza atya okwogera bw'atyo? Yeeyita Katonda? Gwe kale ani alina obuyinza okusonyiwa ebibi, okujja ku Katonda?" Amangu ago Yesu n'ategeera mu mwoyo gwe ebyali mu birowoozo byabwe. Kyeyava abagamba nti, "Lwaki mulowooza mutyo mu mitima gyammwe? Ekisingako obwangu kye kiruwa? Okugamba akonvubye nti ebibi byo bikusonyiye, oba nti yimirira weetika akatanda k'otambule, kaakano kambalage nti Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi?" Awo n'agamba akonvubye nti, "Yimirira weetika akatanda ko oddeyo ewammwe." Amangu ago omusajja n'ayimirira, bonna nga balaba, n'asitula akatanda ke n'atambula. Bonna ne bawuniikira ne batendereza Katonda, ne bagamba nti, "Kino tetukirabangako." Awo Yesu n'addayo nate ku lubalama lw'ennyanja ey'e Ggaliraaya. Abantu ne bajja bangi nnyo n'abayigiriza. Bwe yali ng'atambula, n'alaba Leevi, omusolooza w'omusolo. Yesu n'amugamba nti, "Jangu oyitenga nange." Ne Leevi n'asituka n'amugoberera. Oluvannyumako Yesu n'agenda n'abayigirizwa be ewa Leevi ku kijjulo. Abasolooza b'omusolo bangi n'aboonoonyi nabo ne bagenda naye. Bonna ne batuula ne Yesu okulya. Abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ab'omu kibiina ky'Abafalisaayo bwe baalaba Yesu ng'aliira wamu n'aboonoonyi n'abasolooza b'omusolo, ne bagamba abayigirizwa be nti, "Lwaki aliira wamu n'abasolooza b'omusolo era n'aboonoonyi?" Yesu bwe yawulira kye babuuza, ye yennyini n'abaddamu nti, "Abalamu tebeetaaga musawo, wabula abalwadde. Abalungi si be najja okuyita, wabula aboonoonyi." Mu kiseera ekyo abayigirizwa ba Yowaana Omubatiza n'Abafalisaayo baali basiiba. Awo abantu abamu ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti, "Lwaki abayigirizwa ba Yowaana Omubatiza n'abayigirizwa b'Abafalisaayo basiiba, naye ababo ne batasiiba?" Yesu n'abaddamu nti, "Abayite ku mbaga y'obugole tebayinza butalya nga wasizza omugole akyali nabo. Ekiseera kyonna kyamala nabo tebasiiba. Naye ekiseera kirituuka awasizza omugole abaggyibweko, olwo balitandika okusiiba. Omuntu tatunga mu lugoye lukadde kiwero kijja ekitannayozebwamu, kubanga bwe kyetugga kyekutula ku lugoye olukadde ne kitwalirako n'ekitundu kyalwo, olwo ekituli ne kyeyongera obunene. Era omwenge ogw'emizabbibu omusu tegufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba enkadde. Singa kino kikolebwa guzaabya omwenge ogwo n'ensawo n'obifiirwa. Naye omwenge ogw'emizabbibu omusu gufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba empya." Olumu Yesu yali ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku lunaku olwa Ssabaato. Abayigirizwa be abaali bayise naye ne bagenda nga banoga ku birimba. Abafalisaayo ne bagamba Yesu nti, "Lwaki abayigirizwa bo bakola ekitakkirizibwa kukolebwa ku Ssabaato?" Ye n'abaddamu nti, "Temusomangako ekyo Dawudi kye yakola bwe yali nga talina kyakulya? Ye ne bwe yali nabo bwe baalumwa enjala, yayingira mu nnyumba ya Katonda, n'alya ku migaati egyali giweereddwayo eri Katonda. Kino yakikola Abiyataali bwe yali nga ye ssaabakabona, so ng'emigaati egyo gyali tegikkirizibwa kuliibwako bantu balala wabula bakabona bokka. Kyokka Dawudi yagiryako era n'awaako n'abaali naye." Awo Yesu n'agamba Abafalisaayo nti, "Olunaku lwa Ssabaato lwassibwawo lwa bulungi bwa muntu, so omuntu teyatonderwa Ssabaato. Noolwekyo Omwana w'Omuntu
alina obuyinza okusalawo ekisaanye okukolebwa ku Ssabaato.